Twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Kabaka waffe ati emyaka 69. Twebaza Katonda olw'ebyo byonna byamusobozesezza okukola mu myaka egyo. Enkola yaffe nga bw'ebeera bulijjo, Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya. Ekindeese wano olwaleero kubategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya Nnaalinnya Agnes Nabaaloga y'aba atuwuubira ng'atusimbula. Nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Bw'atyo n'atasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi. Nayogedde n'omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo omuli Pulezidenti Museveni, Sipiika wa Paalamenti Anita Among, n'ababaka ba Paalamenti, ab'oludda oluwabula gavumenti abakulembeddwa Honorable Joel Ssennyonyi, abakulembeze b'eddiini omuli Kalidinaali Wamala, Supreme Mufti Galabuzi, Bishop n'abalala, n'abantu ab'emitendera egy'enjawulo, amakampuni n'ebitongole bonna engeri gye bajjumbidde emisinde gy'omwaka guno. Ssaabasajja Kabaka alina essuubi ddene tusobola okuwangula olutabaalo lw'okugoba Mukenenya. Cuucu atukoodde ffenna tudduke olunaku olw'enkya nga tuluubirira obuwanguzi.